Sangatena, Binebi Hundre Binuma, Nonyana Biwanya, Lavo Tegola Golarimba, telling us the pair, Lavo Toji Sange Muduga, Chechimbe Sanganinda, Amutu Finance Sange, Chisinga Renka Koka Komoyo, Lavo Chintu Changeri, Utaji Singe Kekosa, Amutima Guanchula Mawa, Chemvangu Kwekera Dala, Ebintu Binyuma Karenga Nemuna Fayo, Naya Watarike, I'll come for Bomu, Nakoa Lafu Yenyondo, Kabomu say, it's okay, Lavo Tamaji Papira, Assassins of Assassin, this single and it's okay, this thing and it's okay, Lavo Tamaji Papira. Nakagala kabula, benagua bagutagula, benani nesiga, shetaga, gagawetaga na yakwetaga, dikoya, ebya masiga setaga, kanchita mu moyo mulungi, mukamali mpo mwesigwa, lavo yange nyingi, okujiwataga sambyeresa, omutima tebagugala banja, tebagobomba mu bomba. This thing gets okay, lavo temaji papira, Assassins of Assassin. This thing go and it's okay, this thing gets okay, lavo temaji papira, Assassins of Assassin. Nakuwalole, kuwe kubyena tereka, nebyena nabako, leno togenda kwebaka. Tubalaba banja bo banafa batusaliza, babera batya naye bwe baddayo ewaka. Tubalabira eno, ffe ne tulowooza, tikyolaba wabweru ne munda kibeera bwe kityo. Obumwenyumwenyu obusinga bukoma bweru, olweggalirayo mu mayumba gibamiranga. Nze nasekako ku buseko obwo bw'ekifeeke, nga naye obusungu munda omutima gugenda tulika, naye singa byali byogera, ng'ebisenge byali byogera, bikubyamu nga bikubuulira, ebibeeyo mu bisenge, kale singa byali byenyumya, ng'ebisenge byali byogera, ng'ebibeerayo tubiwulira, ebibeeyo mu bisenge. Bigambo bya ddala by'oyogera, bigambo bya ddala, bizibu bya ddala eby'omukwano kugumira nkumu, ogenda n'ojja wetunuulira nga oyongera kula, nga bakusanga eyo mu kkubo bo balaba makula, ng'ogwandibadde nga omukwano muli mu ntalo, nga lava yakwaniriza bwe wayingira byakomaawo, n'oba ng'oseka obuseko obwo buli feeke, ng'obeera bw'otyo n'osekaseka ebitaliimu, naye singa byali byogera, ng'ebisenge byali byogera, bikubyamu nga bikubuulira, ebibeeyo mu bisenge, kale singa byali Muliriza, Serena n'omwimbi gwe batamanyi akola ki? Akajjuza. Mukwano nawe genda wejjuzeewo. Ennaku bbiri, I dare you Cindy genda ku Serena ennaku bbiri ojjuzeewo. I dare you. Can I answer you? Abantu bange tebajjaamu mu Serena munnange. Abantu bange tabajjiru. Bawe ennaku nnya bajje. Nze Bawe nnya bajje. Osekera, twetaaga ebifo ebinene nga bw'olaba tugenda kuyambako okuba kololo. Nga nange ogenda kuyambako okomewo. Twagala okuba erugo tugenda kuyambako ekololo. Afrika nagwe waginyambako emirundi ebiri. Weebale nnyo maama. Okwogerako akaseera kano nabikola dda. Bannye kumanya nabikola dda sikyetaaga kwewaana. Osekera sikyetaaga.
ekiri wano ekyogerera battle ya music njagala mujjukire tuli bayimbi si kyekyo wano ba wali wazimba amayumba akole ki ayogere azimbe abantu bajje bamubooking azimbe ki azimbe amayumba naye leero twogera ku ki kintu kya music ate kati ekyo kyo talina wankwatirako oseera. That's it. So coming back to answer you, ndi mukakamu nnyo nga bw'okiwulira. Sirina pressure, sirina kintawaanya, ndi wakabinyo. Thank you. Njagaliza nze ndi feminist man. Ono mukyala aludde nga tafuna attention eno. Yasimuwadde attention gy'ayagala basindiketi gye muli. Nammwe mbakomezaawo muwulira mutya. Bukedde TV1 ekyenja kya weekend nyongera okubuuzako ne kugamba ogamba otya bampita Simon ngeno mu kibuga mbeerako buli lunaku lwa mukaaga ate osobola okunyumira okukira wano singa otega embutikiziyo Monday to Friday mu biggest breakfast show saa 12 mpaka saa 4 ez'okumakya tubabuuzako munene tubagamba mugamba mutya mu ngeri y'enjawulo nsooka okubuuza ku baganda baffe abali Eruzira upper prison Eruzira generally wonna mu kkomera bangamba mutwagala nnyo mutuwuliriza era kayimba ka Serena Batando za leero nkakubye nagenda yoko ulisi papa nangamba nkubira kayimba ka Serena Bata sipapa ogamba otya waliwo omusajja mukulu bamuyita Magala ali eyo bonna bali mu upper prison abasirikale mwenna mwebale kubanga muganda wange mulaba Bukedde TV kyemukola ekisinga okuba ekyakabi olwaleero mu kyenja kya weekend nga tugezako ku digestinga state y'endongo nga bweri truth be told fena tukimanyi nti kakati ekiriwo kubinkana wakati wa Shiba na Cindy baganda aba Victoria University be bakiteekamu amajja Bukedde ffe abamu ku bagenda okubanga tugezako kubanga tubayamba okusindika omanye endongo yali yavaamu abantu abalina ssente baje batamisa kakati abagezako okubanga bakomawo twetaaga ffe abadongo okubagazisa endongo waliwo omusajja mukulu bamuyita Muganga VC ayina laavu y'endongo eyo namulaba ne passion nengamba tugenda kumwagazisa tutya endongo eno obutamukuba nkokola kugenda kyetwetaaga okukola ng'abadongo mu studio nako olwaleero nina musajja wange Mawa ne musajja wange Duncan bano batunulira nsonga za byandongo tosobola kubasangulawo ekijja ku byendongo ngamba mutya jetutata bale mwe balekeera tukedde era tuzzeemu nenga tusobola butajjanga gye watwadde omukisa n'olugaa tujjeko wano ate era webali eddala okubanga watuyise mukulu Duncan wasuze otya nasuze bulungi kansuubira wala Bukedde TV muli bulungi mwasuze bulungi njabe bazo okubanga mugoberera buli kimu ekitambula ku Bukedde TV kimukola no kirungi nnyo okubanga twewagira nemwale kuwagira omunene Simon kyali waffe si wanzikiza ndongo kubendongo wezikira bwetife natuba tukaaba abantu kibalema kibalema kati oyina omusajja gwogambye ali mukulu muganga nze kyengana mugaa kire kintu endongo nnungi naye noonya abantu abamanyi endongo abatuufu nga Sayimo manyi Sayimo ekisinga okulemesa abantu endongo y'olujja ajja n'akayumba k'essente n'agamba tewakita omuyimbi gwe tugula miliyoni ezi ye n'amulinyisa n'amuza ku 10 naye yasinga okuzaabuza abantu b'endongo ndowooza yali mwami Walukaga bwe yagaa nti omulimu gw'endongo temulimu interview naye interview mweri yes kyobola nti bapromota abamu basooka kutimba bipande n'asooka amanya nti nkola bwe nti kati n'ava mu bipande n'atandika okugula ki nasooka kukolera gundi nasooka kukola bwemusi nasooka kukola bulamba naye mwami Walukaga yagenda temuli interview omanyi buli bwojja mu ndongo ndowooza nogendera ku luyimba lwa Walukaga mukuluma walina kintu kyasomeseza olwaleero buli muntu ali mu ndongo nga tagyevuma ng'agimanyi nga newebe musaze tegenda musuula eri abangi baddemu ng'agize eiza yatandikira ku bipande eiza yatandika atimba bbaana eiza yatandika atambulira ku bayimbi yali emusinga oba wali ositula byuma
kubakolaba n'abayimbi benyini abayimbi asooka kubeera backstage basooka kukwatira abamu bannaabwe engatto n'amala n'asooka agenda kuki n'atandika ogenda ku stage naye abantu Simon omuntu bwajja mu ndongo atakoze interview ya ndongo ye najja buzuula okuba Simon yategese mu zoo naye n'agamba Simon yafunye nekanfune byoba osanga ng'endongo bakuba teke okitegeera oba oli najja nga omukwano gwe si ye Simon ategeka endongo okitegeera obula bwajja mu ndongo ate n'afuna bano abalala ng'omuyimbi tajja kusobola nga Simon bwayogana omuyimbi namuga nti miliyoni 5 nankolera okitegeera bali bajja obuzibu olwokuba ayagala omuyimbi oyo ategeka mukwano teba business ekyo kyatuuka ku kyali wange Nobert yapaaza endongo ya palaso negenda miliyoni aga agenda okuva ekyazanga nga talina yadde wadde nazigula mmere ku papa wadi yangamba kenyamba naye musajja tannatuuka waawo Nobert kukulemererwa okugula emmere tannatuuka nedda kati agenda yebbulula emmere agigula naye nga bwomanyira endongo eno omanyi osobola ne sente naye ate pressure yokka nekulemesa okulya emmere njagala tuveeyo njagala twogere ku kubbinkana mu ndongo ze tuyita bato zirina kyezigatta ku ndongo bato eziriwa ezize zibaawo oba eziriwo kati eziriwo kati nezize zibaawo akati okusinza nze bwe ndaba bato eziriwo kati nezizibaawo ez'ennaku zino zeemalidde nnyo mu bigambo ebigambo bingi nnyo ku mawulire ne batuuza miitingi n'obuyanga bigambo bye basinza okukola ki okukola naye abantu bedda baalinga bakola bato ng'atandika okulowooza bw'agenda okupafominga okuviira ddala bw'agenda okwambala mpaka bwagenda okutuuka ku stage naye ab'ennaku zino nze mbalabye kati nga bano abakyala baliwo ababiri mbalabye bamaze emyezi kumpi kati bagigenda mu ebiri ne bali nnyo mu bigambo ne beerabira kye bagenda okuwa abantu so nga abantu soose ne bamanya nti tugenda kuwa ki abantu kuba ffe tuba tunuulidde era tubalinze abantu bato bagirinze okulaba onaakola ate waliwo omuyimbi kati nga Shiba alina ennyimba nnyingi era zimanyiddwa bamumanyi naye ate ayinza okulemerera obuteetegeka ebintu byonna bigenda nakwetegeka n'okusinga okola kati bato z'ennaku zino ziri nnyo mu bigambo omulidde omukulu ono wengenda okwawakanako ne muganda wange nti zirina kyezongera ku ndongo nti bato omanyi twagenda nnyo mu bato ya Bobi Wine ne Bebe Cool nti bato yatubeeza nnyo ku bunkenke lwa nsonga nti ate bo baatulaga ekintu bano kye batanana batulaga nti balijjukira ebiseera walingawo siriki nga osanga ekiro beekubye supakasomu yagundi yatomedde yagundi okitegeera wafa besi yasaze nakuba nti kyongera hype mu ndongo eyo twali twavayo okuvayo twatandika okufiirwa abantu mu ndongo violence ey'ebikonde eyatya abantu ne batya anti Simon buli bwovaayo eyo kyenva nti sawa zino music industry badde wansi okitegeera nga tetukyalina kintu kitutuusa ku pressure twasigala kuwuliriza nti yagundi yafulumiza akayimba akalungi kale okitegeera kati hype eri ya Bobi Wine ne Bebe Cool industry egimisinga naye eyo twaluzinga abantu bangi Rasta Thaddeus Danizi ku Mapesa omugenzi AK47 mwe bye bikonde ebyo abamu bafuna n'amalibu wiza ine dibu bamukubira ku gundi fa abafaya base bamukubira ku ki ku governor era wizo buli wala wa Bobi Wine kiddamu edibu liddamu ne limuluma ate Simon bali balina n'ebintu bibiri nga n'endongo yennyini bagirina nga bali basobola okukozesa amawulire naye nga n'endongo yennyini ennyimba bakola ki bazina naye kati ababendo bano okukola balina kintu kyagezaako okwagala okutegeeza nti bano bato tewali ndongo bano bato era bw'otunuulira mwe mbadde mubikola ng'obalaba nga bagamba ono alina ennyimba 5 oli alina 7 kwegamba ng'olaba ow'omusanvu ate agenda kuvuganya n'owabiri n'alina ennyimba 20 ne bali babanga n'endongo nga n'ennyimba bazirina si bigambo byokka Saimera nga ndi kusaidi yo nti bali ekyakolanga endongo yaabwe no basa ku pressure nti balina akabinkano kabe kantu bameka nga be bakeeterawo nkitegeeza nti Bebe Cool bwafulumya Bobi Wine kimukakatako okuddamu Bebe Cool kati ateka miliyoni ya Spice Diana okitegeera naye ng'afuna wakola ki yeekwata kati bwafuna bwe yeekwata na kuga music n'atunyumira onaga nti bogolako oyina gamba kadingo okitegeera kwegamba ntubeera mu music industry nga buli kaseera oyina ekikusikiriza kagenda mubukira bogolako remix era bonga beddamu na nnyimba beddamu na nnyimba sina nnyumba sindi mufumbo ono nga bwagambye nti beddangamu na nnyimba
nozo zowulira zonna kwali kudda kwa mukazi biki zonna zowulira ezo zalinga bato mu ngeri naye bennaku zino simanyi nina engatto simanyi nalabye galubindi oba yadde galubindi nga galubindi ekoma wano eyo si bato no bato erina kuba mu ndongo kati kaŋŋambe mawe ekintu kino kiri bwe kiti nti bato eyinza obutakoma ku music nti bato etambulira ku bintu bino wammanga bato etambulira ku bigambo kyekisooka bato etambulira ku nyambala okitegeera nti bw'oba ogenda mu bato olina okuleeta ekintu nga sikyabulijjo ofuna ng'olina bwakulaba okutiisa ng'oli bwakulaba bwati ku stage omanyi bato eno yokulaga nti ofaanana sita oba tolina njawulo na mwana akola ku paka lasti okitegeera olina ajja nga atudde naga ono kiyaze ku press conference nga yambadde bwati agenda kujja atya kwegamba nadde wuwe natugamba nti nina omusajja n'obudde bw'omusajja ne bumubula okitegeera nti bate eri bweti nti omwasinga ku mundenga mawe agambye nti wenyimba bwezityo wenyimba ali bwati okubeera okunyumirwa bato abakulaba abalabi abali ku TV abayimbi benyini ne tiimu zaabwe beetaaga kukola ki abayimbi nze kyendowooza kibalina okusooka okukola bino byonna tubyogera byonna oba olina enyimba 20 naye wali omanyi wali olabye omusambi w'omupiira nga ku training asamba nnyo akola asala banne naye naagenda otuuka wali ne bagumuwa gagolo taziteeba ayawula njawuli kati oyinza osanga omuntu ng'alina ennyimba nyingi naye ng'ate alemeddwa okweteekateeka nze kyeŋŋamba bonna nga bali awo amaanyi basoga gamalira buno obudde obusembayo bamalire bali kye bagenda okuwa abalabi kubanga omanyi nze lwaki njogera ku kyenyimba ekyo nze nabeerako ne bamiisa kyabwe ebbanga ddene maze nabo emyaka 15 naye omuntu yajjanga ng'alina ennyimba ezi n'akuba ennyimba z'ennya ne ziba bulungi nnyo azikoze rihaaso bulungi gwe nojja n'okuba ennyimba ne batuuka n'ogamba vaayo nga byonyimba tebikola ki tebitegereka n'obatama butami ng'ate olina nyingi ennyimba so nze ndowooza balowooze nnyo ku kye bagenda okuwa abantu okusinga okulowooza ku mpale zaabwe nze ennyambala ya bbeeyi simanyi nze nina kino balowooze nnyo kye bagenda okuwa abantu kubanga era artist omutuufu bw'alina okuba kati essaawa eno omupiridooza olina omuzannyo gw'olanga naye essaawa eno abaguzannya abagenda okuzannya okusinza bwe bamanyi nga bamwami kibuuka bempuliddemu batekuba kati nga balowooza ki kye tugenda okuwa abantu ku stage naye abayimbi b'ennaku zino abamu tebakikola nga bw'ogambye nti bagenda nnyo okulimba lwawo olukagga nga bagambye nti balowooza nti omulimu teguli mu interview naye nga interview mweri Saimo bato sawa zino kyeriko omanyi kati ngenda kubula ekintu kimu nti omuntu eyawadde hype bato omanyi bato ne badde wansi tukkiriza tugaane nti omukulu Alien Skin abadde yawamba social media nga tagiwa kyaganya nga tagiwa kyaganya naye kati omuntu yenna yakoze nga sita bw'alina okukola agenda mu bato yabadde Shiba anti Shiba kyeyakoze singa naye yatudde nga administrace ne badda mu kunyumya emboozi nti bana tumujje mutuule wansi tunyumye singa tetukyayogera ku bato kati Shiba mu byonna ssaawa zino n'amawulire okutambula Shiba ye sita njagala nkubuuze Dankani ne Mawa bato we bayakubeerawo leero ani ayinza ogisinga kwaba abakyala sofa ku byakabeerawo byonna nga woobiraba kakati bw'otunuulira nga bano bwe tubanga mwagala kwogera mazima Shiba alina obusobozi obusinga bato eyo singa aba akoze ekyo kyalina nze nkigumiza nti ekyo kyakoze kyalina ennyimba azirina tukkirize ennyimba akola ki azirina naye alina obuteesigula nti olw'okubanze nina ki olwedde mwamutiisiza dda mwabatunulira ensonga mulagange olwedde gyabakuwangudde Shiba ennyimba azirina ate ennyimba si zonna nti alina okukola ki anasonyiwa siri mu management ye kuba kino ate balina okisasulira naye nga asooka alonda ennyimba ezigenda okuba aleme kwesigula mutindo gwa nnyimba simanyi ne bwana alowooza nti agenda kujjoloba ine ennyimba nyingi ezimu abantu bajja noga nti ngaaziyimbye bubiri nga bwogambye nti ne paniki ebaamu otegere n'ogenda ng'otidde kati oli omuwala kyamusingako kkiriza gaana amusinga live walaba ku lonchi ye bwe yali wano ku Africana teyalina gwavuganya teyalina gwe yeeralikira nti ani anzirako yali bwogu naye yatagalatagalamu ne ku Serena naye bwe tuba twogera mazima omanye ekibi ky'abayimbi bano nti otolubabulira nga banyiiga
kyekizibu naye nga ate tuba tubabuulira ekituufu ogende weerongose sayima gwe ekikutuusiza okubeera nga abantu bakwagala owuliriza naye abayimbi b'ennaku zino balina ekintu ky'obutawuliriza bwaddanga wano ne tukola puroguramu ng'eno gye tuliko bw'omugamba nti wandikoze wano mu kifo ky'okujjamu ate awala nabo ki buwalanyi naye nga ndowooza nti Shiba kusira ku nnyimba z'alina bw'aba akoze bulungi yasookola ki okukuba bato naye singa anaasigala nga ali nnyo ku masappe nze mbadde ndowooza away from stage Shiba kyeyetaaga okukola ennyimba aziina afune omuntu nga John Segawa batuule bakole selection kyembadde ngezaako mugamba cheerleaders because Shiba avaako nnyo nnyo oli ayinza okujja n'abagenda okumugjako obujja first phase kati kankubireko katono Semakula Misach omumanyi bulungi wali papas omanyi bwe yawamba banne omanyi bwe yawawamba Lutaya yali alina ennyimba nyingi Semagundi Mayinja ng'alina ennyimba mpitirivu n'okunyuma zinyuma nebandi bagiyita bamayinja naye Semakula yatuula n'agamba ngenda kuba nti endongo n'alyoka akuba ezo Sigwe musiimira nga ne bw'avaawo ng'akubye ennyimba ezi akuba Sigwe nsiimira n'azzaako olulala awo kwegamba Semakula n'agenda ng'asensera Semakula n'awamba era Semakula ne botula music we ne bojja kati Semakula na ayinza okubira ennyimba ezi nyazoka n'ogamba Semakula kyatukoze ne wena bira bonna era obeera mu gavana ne bazikuba n'ogamba oyo misa bwatyo bwe yawamba kisayize bwe njogera ku kintu kya music mba mmanyi abantu bwe bawamba ki Simon nga tuvudde nti omanyi okutiisatiisako namwe atiisizza ebibaye press conference nga bwe yabadde naye ekintu kiri kimu Munnayuganda ayagala ndongo singa bali bagendera nti ono amanyi okuba live band oba live music singa Sindi yasinga Shennyingi ebweru wa Kampala oba ne mu Kampala muno okitegeera naye asinga Shennyingi ebweru wa Kampala mu bayimbi abakyala I think is Spice ani akuloga naawe Spice obadde ki gwe tolaba buli saa oba okola booking zaawa nkugambye kati nze ndenda kugamba ekintu kimu Spice alina show nyingi fine naye mukyala gwe bayita Shiba kalungi tomwerijjangako mu show ennyingi okitegeera muganda wange nti nze nina omukisa nti tuli mu ndongo ate omukisa gwena nti abantu aba booking endongo bwaba takubidde mawa gundi ali atya ffe tumanyi nti kino naye nga nzize ku muganda wange Sindi ne Shiba ku ndongo yabe nga begenda obera nti abawagizi abasinga bagamba nti gundi afulatinga Shiba simanya ajja kuva kuki muganda wange n'ennyimba zajja zeerabira njagala okkiriza ogaane nti saawa zino mu myezi ebiri Shiba ali mukola lihaso Shiba nabe ebintu bya federation bimutwalidde obudde gwe weetegereza Shiba yabadde leka nkulage gye yabadde kubanze nange nayogeddeko ne ttiimu y'omu ne bagamba naye omukyala endongo eno weeneemuli ate nga alina chansi nyingi ezigenda okuziika Sindi mu gundi musically naye byali mu kukola ne byali mu kukwasaganya biyinza okumulemesa because waliwo akasente akajja kati kano takatunuulidde okimanyi bulungi nti Shiba weyeeta n'atandika okutegeera nti saa ayina kino kimu bibiri buli ssaawa akasente olukafuna abeera mu bintu birala olaba gye yabadde omanyi mwe yagendedde naye ngera naye ngenda kuga nti lwina bakubirako nakubira ku manager we Dirisa bangamba bakolagana nakubirako ku manager namugana naye omuyimbi nga avuddeko nnyo nangamba muyimbi mwana agenza okulaba basayimo bonna bagize bati n'agamba nti kanjira nti naye nga nabakubira saawa ezi naye nga bali muri haso ezekiro naye ensi yategeera bulala tugenda mu gundi eyo ndoza Ibra Kadanke yalinga ali emabega ali mu kuyamba kutegeka show eyo bonna bemusi bonna buli omu amanyi abayimbi balina emotions nga bateina ku drawing lines naye nga obimanyi ebyendongo tyani anabeera ku side eno ani anabeera ku side eno tunoonya bemusi mbomwekubira tekwali kwekubira because ekituufu kiri nti bonna abaabuuza ebibuuzo press conference yonna yali yakujjako bantu na creatinga this kyetulimu nti omuntu eyasooka okubuuza ekibuuzo kya Shiba teyali w'amaanyi ekibuuzo engeri gy'alina okukibuuzaamu kyalina okujjako Sindi waya
n'engeri gye yalina okukifulezingamu ye yajja kusiiga bizigo mukaye ekibuuzo nti Shiba TVM etandika okulaga ne Facebook live ng'ali eri nga questions ez'okubuuza Shiba nyingi kuzaani kuzono omwana yali ayipinga saidi ya Cindy ng'amaanyi alina mangi okusinga ku maanyi gaani ga Shiba era Shiba yeetegeka nnyo okusinga Cindy wabula omuvubuka Douglas ahayipinga Shiba atuuka wali nga Shiba azze ne gaali nene naye gaali tekola ki teyesigika agamba ono abulijjo akwata kasimu kanokia in fact yayimba ne president waffe dijje bakayimba ng'ayimba ne president ne bakuba kayimba ke ne Bobi Wine ne Shiba be yajja nabo ne badde wa Cindy ababoda bonna ne badde wa andi mataddemu kode andi katika ngolo Simon kankuwulire olaba omupiira wale widendi ali ajikubye ku muti nolaba olina ajikube bweru olowooza kiva kuki ekiwugwe kyojja nakyo kati abantu bano babiri balina ebintu bibiri nti Shiba kiriza gaana live naye muli akiwulira tagisobola tagikola then namne kali kati atono mwagala nti abantu ba stakeholder tebamwagala ekitali kituufu kati ate ekitali kituufu mumugira muti kati alowooza in fact yatuukako n'okuba muyimbi munne enkokola ng'agamba ya musetinga okusala amalodi sagamba ya musetinga sayimawuya kakati yekkiriza nti omanyi bw'omala okubeera n'ennyimba ennyingi kiddako gy'ozitwala performance egenda kubeetya kati ate jjukira nti ono omukyala gubalabanga ow'ebibaalo waki abadde akuba live ebbanga lyonna ekyo kimweyimira kubanga wali ku stage bagenda ku live kyegamba nti penalty ekikubye abantu penalty ebweru ng'oluusi nasita mawugwe but Shiba is a studio artist ndizo kutoka wali n'ekiwugwe ezo ziba computers ezongera amaloboozi waliwo computer egenda kwongeramu nze kyamanyi kiri ekintu kimu Simon ndi ffe nga bwe tudde wano ne Shiba omanye buli bw'olikeera ku makya kigambako olumu omuntu namugaa nti ensonga lwaki abayimbi bano betuyita abeggoona bamanyi okuyimba bavaako mangu okitegeera ate bano betumanyi nti bo tulowooza tebamanyi kuyimba batamanyi kuyimba ne bawangaala okitegeera nti mu ndongo muno Aziza Ziona yimba nnyo ne Biga yabeerako amaanyi nnyo okusinga Aziza Ziona naawe bakubuuza abayimbi abasajja 10 kizibu nnyo okwerabira erinnya Biga okitegeera kye ngamba tugendagenda mukuwummulakokko tukomawo n'ensonga nnyingi olutalo luno olulaba otya tubabuuzaako mwenna wali omusajja wange bamuyita Farouk owa Ekizo kwali ku Bukedde TV wali omusajja wange ali munyonyo wali ku Shell bamuyise Ajimedi oyo aziina muganda wange ezamalayo M1 Ajimedi ndabira bonna booli nabo Alan Chiwa Jeff Chiwa tiimu yonna yonna bagambe Simon abaagala nnyo leka tuwummulemuko ekyenkya kya weekend ku Bukedde TV1 tuli wano tugezako okwogera ku ndongo ekiri ku mwaja bannakibuga Kampala ye bato tuli mu kubyogerako wano musajja mukulu muganda wange Mawa ne musajja mukulu Duncan bali wano bambuulira nti aha bwekiti ne bwekiti sisi tayinza kubeera confident nnyo ne bamukuba endongo nanti kyeki kyembadde bwe tugendedde mu black kyembadde nkugamba nti Biga wongeragana na Aziza Zioni Biga wamanyi okusinga ani Azizi kyokka Azizi mu kuyimba wakabi tamanyi na yomuloza mbayimbe tuzinzo gamba baba batano mwali okitegeera kati bana abantu bamanyi nnyo okuyimba atuuka najja yenga mu mativu nayo kyagenda kola ki kyagenda okukola naye ono atamanyi kati tuyinza okubeera wano mukyala Shiba n'agala n'amala ennaku ze 10 nga buli kanaku ali mu ekyo naye abategese bato lwaki tebatubuulira nti okusinziira kwe tugenda okugamba asinze alina kukola kino na kino na kino na kino nakati abategese bato era nabo bennyini obamanyi si bantu nnyo ndowooza bandongo era yensobi abantu abamu gye bakola ono Duncan yagyogeddeko nga tutandika timufe gyofuna omuntu nga Simon abeerewo wadde olina ssente amanyi akuwa direction entuufu zolina okukola ki zolina okufolowinga okusobola okukola ekintu ekituufu tebakola ki tebabikola so kyekyono naye nga bato y'abano abantu ebadde ejja kuba nungi nnyo 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 era nze nakye neebuuza nakibuuzaako n'olulala ti lwaki omuntu ow'ennyimba 5 oba 6
agenda vuganya owabiri gwobongo obukugamba kutya kenyini go kitugambi banomawa no tugamba research yaberanga n'enyimba kyegamba nti kyebulaga ndi ship gundi Spice Diana okujja obuzinga mugamba nti talina ani Cindy sorry ogamba nti Cindy talina nnyimba nyingi ng'agenda kuvuganya ono alina ennyimba nyingi kitegeeza alinawo kyakola ki kyayina ekyo kyaleeta okitegedde omanyi kibanga bonoleeta ensawo yokangama ensawo y'ebyoya olina jja n'akacupa ka golodi waliwo aboogera wano nti gundi simanyi she nyingi okubeera nga booking yona ayine olowooza bodaboda we yeewuuba ennyo bweti esinga basokola bodaboda ng'etambula edde n'obweyita ku visioni wekkirira ku bukedde esinga basokola nanti kati era basi egenda omaliriza ng'erimu abantu bangi omufuna kyeri kugamba kati kitegeeza ze ennyimba ennyingi kati zegenda gamba mukulu mawe ekintu kimu nti babuuza nti Shiba ogambye alina booking nyingi wamugereza kuwa bodaboda nti bodaboda ekola bweti Shiba Cindy alina booking nti niye basi oli ye bodaboda okwewa emirimu mingi esinga basi ono ebintu byagezesezza okitegera byagezesezza tebijja totudde omanyi lwaki nti gwe njagala ye ali mu bategesi njagala mpe ennaku 2 ze bamukubirako nga bamugamba nti njagala Cindy erukaya oba njagala nga bwagambye nti boda mu kibuga muno Cindy tukimanyi nti ayimba mu bbaala of course Cindy bwetubeera mu kibuga muno ye muyimbi omukyala asinga okukola okimanyi bulungi tulina ebbaala nga 5-10 zetumanyi bamuwa between 8-15 sokoolirize gojja kuŋŋamba nti ebbaala muno leero weekend n'ekya Sunday mbadde nsaba tutambuleko fembi nze naawe tunoonye Cindy wagenda okukolera oba waludde okukolera kuba nze nali manyi akolera ku Autospa ne wali Kololo akolera Autospa akolera Vegas akolerayo Vegas akolera ku Nexus akolera waliwo ebbala endala eri enamugongo n'akolera ne gundi eri Gaucho ziri ebbala nga 6 okuyingira sente meka okuyingira bya tebo naye tukimanyi nti bandi Cindy eri wakati wa milioni 8 ku 15 ate nze kyesikirizamu kyekyo oli mutegesi wa Bivulu noono mutegesi waki waliwo wogendera okulanga ekivulu nga wabaawo TV nga newebene kuwobulangaana ng'ogamba naye mubukedde singa nteekale ne buba bubiri olowooza kiva kuki nzaawe endowooza yange weeri kati ngenda kubuuza Simon Mawa ngenda babuuza ekibuuzo kimu nga tuli ku mpewo bwe Shiba bwakuwa endongo ne Cindy nakuwa otegekaani Shiba bwakuwa ne Cindy nakuwa otegekaani tegeka Shiba naye wano ekisinzira ntegekawa weba ngenda waffe nakawuka ngenda wawa ate ebyabato tebiri mu kutegeka ebyabato biri ku kyolese kyetubaddeko era waleetedde simanyi soka musirike mbabuuza ekibuuzo kino endongo kati ndaba eri ku bayimbi bakyala either Shiba Cindy Spice obolyawo nga nenwaji agiyingiddemu abayimbi abambi ebalekawa abayimbi abambi kati gwe kyolina okumanya abayimbi abami era kino njagala abayimbi bakiwulire oba banyiige nze sitya kunyiigira naye abantu bagenda kukola bato yaabwe egwe misaaki asigale nga misaaki lutalo agenda sigala nga lutalo oba mwagalo batemukola kubanga kyawa abantu lutalo tawa abantu bigambo agenda mu studio oba kitegedde kati bano bategenda kubeerawo era bali basigalewo kubanga kyebawa abantu balina tayimu bakireetera aye naye kirala Simon nti abato kino kyetuliko nti sawa zino abakyala bali mu bato bayiza wentu lwakuba twakikuba bino eno si bato eno si bato lwaki kati gwe kankubuuza ku bato ezibaddewo Kampala omanyi bato meka ezibadde Kampala nalabako eya Chameleone ne Bebe Cool nendabako eya Good Life ne Bebe Cool eya Bebe Cool ne Bobby Wine kati ngenda kati bano abakyala ngenda bawa credit yemu kika eno si bato naye kye bakoze bagezezzaako okujja abakyala gye baddewa eri emabega kitegeera nti nabo bejjeko mu maaso nti mu biseera biri bye tubaddeko nti abayimbi babaddewo nga bangi naye nga ffe tumanyi abayimbi bameka basatu naye nga waliwo bajuliana bakazi battu bamanyira kanzije kanyimbe mukama
ba Irene Nambiro nga bayimbi bakabi naye nga tebajja mu maaso kwekulembeza nti naffe wetuli ng'olwedde bali bababikka bameka okyegera kati credit gyengenda okuwa Cindy ne Shiba nti saawa zino ne mu byafaayo balibeeramu nti abayimbi abawakikazi abaasooka mu Uganda okubatoli nga baali bameka babiri kati kirekawa nti wagenda kubeerayo n'abayimbi abalala okyegera ne Spice agenda funa wakola ki weyeekwata oba Spice yayingidde dda mu gundi yagambye nti bannaayi nti kino ekintu kyemulaba kyemukola kino bulijjo mbagamba waliwo fake feminist era mutandise okuba nga mubalaba ng'alinga alumbaani Shiba lungi Spice kyeyakoze kyabadde kituufu kunze nganze ndaba nga emirundi 15 yabadde mutuufu nti atya nti endongo bulijjo ebadde wakati wa Shiba naani ne Spice nga wetubatambuliza kati Spice babadde nga abamukoze eki abamulaze abamubuuseemu ng'alina okufuna engeri gyakola ki gyaginyigiramuko awo alabe nga naye akomawo muki muggulire because kino kibadde kiyinza okuggwa nga kimulesa eri mu namba nga 3 ku 4 ate nga tukimanyi nti Spice Shiba kale nga bwokyagala kakikola bwetti naye nga atidde muko lojo naye nga kansooke nkimalirize bwe nti Simon Spice ne manager Roger eyabalidde kana akantu baba bakebalidde Spice yongera manager Roger percentage oba bwabanga Spice yakayiza manager Roger wesaleko centos 1 Spice bwaba we yakabayiriza bamwe sente entuufu akubanga guno omuzannyo weguli saawa zino Spice kyakola kyabadde alina okukola lwaki nti saawa zino amawulire gabadde ku bantu bameka babiri bwe gaba ku bantu babiri mukazi wattu gabadde gamuleseewa emabega jukira ayinawo endongo ye mpola naye ffe twakoma kumanya sirire jula kati waliwo tubadde tetulina budde bugenda kwogera ku Spice obudde bwonna tubadde tuwa Cindy ne Shiba kati ate nga tasobola kujja alipire Cindy oshegera kuba si wa myaka gye kati najja omuntu gwe balinamu akakuku nga kwalina okukwata okyegera amweripeko asobole okubanga naye nga tumwogerako saawa zino nti nalaba social media ebadde tekyalina mawulire ga Spice naye kati saawa zino naye sebo buli oboogera Shiba naye abeerawo okyegera kati ekyo kyennyini manager Roger kyeyakoze oba Spice kituufu emirundi 10 era yabalidde akabadi ako bamwongere sente ku speedi y'endongo kwetambulira momenta mweno banasobola okugikuuma abategesi mpaka ku lunaku luli because ndaba speed oba oliawo ali eni skin yabiyingiddemu oba oliawo gundi akoze bwati ne bwati nze kyemulowooza bajja kikuuma kubanga already erina okukola ki okubaawo ekyo balina okikuuma oba batya erina okutuukawo mpozi ng'omu ku bo Katonda akoze eki amujjuludde naye nga erina okubaawo oba batya bo balina okugenda ku stage era abantu bakoze Simon akuba nti bano abantu entegeka yabwe endongo kikye nagambye nti omuntu aveeringa muga nti bakola interview najja buzina anoonya omuntu namugaa jangu wano naye n'endongo adde balina gitegeka mu ngeri ya loko nga ya muntu wa bulijjo nga kyebakoze ekyokola press conference ne bagyongera mpaka ku muntu wa bulijjo endongo babadde balina kuba naye bagikuwa Simon nti gwotegeseeko eruweero otegesewa omanye omuntu wansi kyakola kyayagala okitegeera kati n'endongo erina okudda ku ground ne mama Naaki mu katale n'asobola okukola ki okugitegeera okugyogerako ababoda ne bagibeerako nga banaga bane tugenda mu ndongo eno naye bwe banaagireka bweti nga bwe nti Shiba n'anyiiga n'abivaako nadde eri okitegeera neggwamu ebbugumu tuyinza otuuka ku olwo nekibalya naye lowooza kyenowooza balina oba tebafudde nnyo kundonga sente zaabwe bazifuna ekyo nakyo ffe tuyinza okubeera nga tuli eno abalabi bakayana bannamuyebo naye nga oba bampangule nenze nafuna sente omayinza okugwa nga batewedde tubatono nnyo nze kuyire Simon abalowooza ku kyebagenda okukola ku stage ku mulembe guno tiomuliye bwamwamwa sente ze agamba Simon yananze ebibuuzo biri bibiri nga tova wano ku speedi ya iriri ani afuna mweno bato era singa eggwa aliwo mwayinza okugwa kansooke eno bato gyetulimu gyetugendamu omuntu agifunamu ye Cindy atya Cindy singa bato netambula bulungi ne booking zigenda kulinnya naye ate Shiba talina wemuyambire ye talina wagifuniramu wabula ensobe egenda kubeera egi nti Shiba singa tokola kimala ne bakukuba endongo oyinza ofumita omuto mu ttaka naye ate era bya mirundi emeka
awo segwewe yakimugambira namugamba sigwe Katonda. Nanti nana checha madenja nkugambye nti ate era eno bato eyinza okuleka Shiba ng'akoze eki ali waggulu singa aziika Sindi musically. Omanyi Katonda oyo mulaba Katonda akola ebyafaayo blo bata ani agifunamu era ani aluzinga singa bategwa waliwo asobola okugwa. Nze kyendowooza nti bata eno obuzibu bwonna asinga okubeera ku paniki ye Shiba. Olw'ensonga nti adulira omanyi bwewerabanga ali waggulu nga weerabanga champion nga ne banna abakuliraanye kye bagamba ng'otuuka n'okuba bannamawulire nga balina kye bagambye kasabo kyera enkya ne bukeera nga gwate ose etegedde omuntu nga gwe kwaga nti abantu basinga era bagamba yalina endongo yalina buli kimu yalina ennyimba ennyingi yasinga booking so bakyogera bigambo by'abantu ne bwana agenda n'ekyo gwegenda osinga okukosa obategedde ono gundi asoosigala nga waali kubanga era olwedde babadde bamulabira awo mu mbeera engeri teyeewanise ng'ali awo naye buli wobanga gwe champion nga bwe weeyita n'ogenda ne bagamba nti ekikopo leero ono akikomyawo Shiba agenda kuba alina endongo nyingi alina tosobola kati balina ebyo enze ennyimba zina nyingi naye ennyimba tezikola zikola okitegedde ennyimba nikubanga abantu bonna abakola olaba lwaki omuntu waba akola sho nga lutalo alondayo ennyimba ze nga 8 era n'aziwandiika okitegedde n'agamba nyenda yingira na luno okube na luno okube na luno kati gamba nti abo kyebandikoze bano basajja bange babeera ku mboozi mukati tuyinza okubalaba ne tusula wano akadde essaawa ebadde namba ne tulinga abakozeseza eddakiika Katonda webali kubanga koliraga Piper alina endongo y'empigi alina toza musuuza empigi era nze musi raga Piper wali alina ne Suna Ben nze musi empigi eyo raga Piper owatiana banks tugenda kwegata ku Maswanku eri mu katale buladi wange tukyeyongereyo n'ensonga nyingi. Maswanku ali mu katale wuuyo Maswanku Kataira wowe ddala tuduka mu butale ntuwayabo ne bagenda bakola emirimu egy'enjawulo muganda wange webale nnyo Simon omwana w'ekibuga webale nnyo Fiina n'abagenyi baffe bano mukyazizza waaw lunaku lwa mukaaga gwali ku Bukedde TV tuze tuwayabo n'abasuubuzi barabatunda engoye muganda wange. President Museveni yavuddeyo n'agamba nti emivumba agera gistopinga okuba nga giyingira mu ggwanga nga Septemba nga lumu tewali muvumba gwena guddamu kuyingira mu Uganda kaze tuwayabo n'abasuubuzi bakiraba batya bakyogerako kya ndi wano n'abasuubuzi atunda engoye ez'enjawulo muganda wange mukulu nsanyisa okulaba ssebo nange ssebo obulamu bugamba butya bulamu ssebo bampita MC Maswako manya kuyita ntaade nze Bukenya Jonathan Bukenya obeerako jja wange oli wangabye kituufu kojja gyebaleko kale ssebo obulamu bulungi ssebo bisa nva wano kati ng'ompadde omutwe tuli ku Bukedde TV omuntu wa bulijjo nange nsanyisa obbalaba mwebale kumpa mukisa okwogerako nange ku nsonga eyo. President Museveni yavuddeyo n'agamba n'stopping emivumba kuva Septemba nga lumu tewali muvumba gwena guddamu kuyingira mu ggwanga muno okyogerako kyekyo nga ggwe omusuubuzi w'engoye wano. Omuntu omulala ayinza okulowooza nti nno ogwo mukisa kubanga nze ntunda ngoye empya naye si kyekituufu kubanga tulina abantu baffe bangi nnyo ate abalya mu ngoye enkadde nga tetumanyi kyakubakolera singa basoose ne basalirwa ku magezi batya okugeza basobola okubawaayo obudde ekyo oba oleese ku sipiidi nnyo anti abo bawadde nga Septemba nga olumusika sinkya anti kati gw'owuliranga ddi naye ayo abeera nkya Septemba wankya kati bw'obeera ng'oleese ku sipiidi eyo ekirowoozo kiyinza okubeera ng'oba oli awo akireese nga ddala kiri mu mutima mulungi naye sipiidi eyo eba nnene abantu beetaaga okubawa obudde naffe twatundako ku ngoye enkadde kati yadde tuli mu mpya nigwe kiba kikulira kubanga ndaba oli mu ngoye empya ate olwo nnyina okulowooza omulundi ogwokubiri kuba ate nnyinayo abantu bange era abali mu owino mulimu baganda bange bannyinaze bali eyo era nga nabo bakirowoozaako ekyokukyusa basuulako ku sipiidi butereevu mu kyalo ate nga nayo tekyali pulaani kati obadde osaba nti balindemu wakati emyaka ng'ebiri bongereyo okwo ku budde ekirowoozo kirungi naye sipiidi yakyo
eyinza obutatuyamba bantu bongerweyo ku budde batwadde obudde butono weewaawo badimenti gwe kikolera nnyo kuba kati gwe engoye ndabaza olimu ono z'otunda anti nyina abantu abalala bali abali eri wansi kugambye nti enkomerera atajja kusibyanga naye ate naye abadde yeesobola okwebeezaawo ate kati essaawa eno nze nenjambeera nga ate nze nyina ate okuvaayo ate nange nyambe asobola okwebeezaawo ate nange seesobola wano wendi naye amanya osigadde gwani nze Bukenya Jonathan bagiyita Bukedde TV kyanca kya weekend bapita MC Maswanku mbalamusako abali bweru w'eggwanga omukulu gyebaleko ssebo obulamu bulungi bapita Maswanku bakuyitaani awo balabalamu wano ndi mungataga bage President Museveni atandise okustopinga emivumba tikijja tutandika okugula engoye empya okyogerako kyekyo ekyo nze sikinaako nanka kinaako buzibu abaana akitereeza ffe tugenda naye tulina mugenda nanteekateeka nga bwateeseteese mwe nga abambala engoye tikibakikosezza gwe nawe wagala zino mpya nze mpya seera zambala naye kati sina kyakola bakizze nja zambala njagendera awo tolina buzibu kigende mumaaso kigende bagiyita Bukedde TV kyanja kya weekend muganda wange bampita MC Maswanku muganda wange balamusisa okuba na Uganda mwenna abali ebweru w'eggwanga nga mutwala muganda wange madamu Trace amazaalibwa malungi ayota ali mbalala agambe tava ku Bukedde TV ali mbalala ku Mageni Street agambe talasubwa kyanja kya weekend bampita MC Maswanku mukulikawo mwenna ababadde empigi banampigi mwatulaza omukwano webale kwagala Bukedde TV wewawo madamu Trace happy birthday to you thank you webale kulaba Bukedde TV bampita MC Maswanku tova ku Bukedde TV tukutuusaako ebinyuvu